Ng'obwetaavu mu kukyusa ssemateeka ku nsonga ezitali zimu ezikwata ku bannayuganda zeeyongera buli lukya olunaku lwa leero akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu n'enfuga ya demokrasiya mu paalamenti katongozebwa. Sipiika wa paalamenti Rebecca Alitwara Kadaga bw'abadde atongoza akakiiko kano ategeezezza nti paalamenti ebadde ensaale nnyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu n'enfuga ya ssemateeka era n'afalaasira akakiiko obutatunuulira nsonga za byabufuzi zokka wabula n'ensonga endala ezigwa mu ttuluba eri eddembe ly'obuntu. Twakola ekipya certificate ya agenda ndekuti esooka mu nsi yonna era nayo ng'ekwatagana na kupima eddembe ly'obuntu mu bajeti mu policy ne mu mateeka. Ebiseera ebisinga nti twagala we tunayogerera right of assembly nebeerabira nti waliwo right y'okulya, right y'okusoma, right y'okuba n'ew'okusula. Ebyo tebabyogerako naye bogerako ebyokusisinkana ne demonstrating. Balibadde bakolako ebyo right to food, right to housing, right to education. Na hivyo byonna bikulu. Muwanga Kivumbi ngono ye ssentebe w'akakiiko kano asuubiza nga akakiiko bwe kagenda okuzza essuubi ly'abannayuganda ery'okukyusa obuyiza mu mirembe nga bayita mu kuzza ekkomo ku bisanja kosa n'okulwanyisa enteekateeka y'okuggyayo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Era wano wasabidde bannayuganda okubeera abeeteefuteefu. The other cure was the age limit. We are blessed to have lived long enough that the current president if I read the constitution I have that was given to me, will not be qualified to be a president come 2021. And therefore the country must be ready for transition. Those who wish otherwise to say they will not be transition, that is unconstitutional talk. Babalika ababaka okuli omulodi wa Kampala ali Yasirukwago ne yali omubaka wa Lubaga South Ken Luchamuzi nabo bawadde endowooza zaabwe ku kakiiko kano n'emirimu gye bandyagadde akakiiko katandikireko. Tugamba nti tulina constitution naye tulinga abatayina. Mukama waffe President Museveni y'omu kwabo abaafuba tufune constitution. Ne constitution gye yatuleetera tetuyambye era teyina kyetuyamba. Eggwanga nga Uganda yatandikibwawo ku musingi gwa federal ne bagijjawo ku kifuba. Bwe mugamba nti mwaddamu mu revising constitution empya ne mutawa mukisa federal kwogerwako muba mututwala luddawa. Kyetulimu kati tulwanyisa military government, tulwanyisa government eyannakyemalira egendera. President Museveni kati ataddewo eggwanga liringa amakaage ye mukyala we baganda be basale abaana be muhoozi baani be bali mu kintu be bataddewo embeera nti lino eggwanga galinga amakaage. So kyetuteekeddwa okukola nga bannayuganda kusitukira mu ffenna paalamenti buvunaanyizibwa bwayo mu article 79 okulwanyisa effuga bbirino. Stephen Turyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.